Muuliza mulungi wadde lisitiriho kino kitundu kyaffe kya 8 I think era kiyinza okuba nga kikomekkereza olunaku olwaleero omukulu ajja kuba nga akomawo olunaku lwonna tunaaba ate tukoze eki tunaaba ate tumuyise kuba akato kasooka subscribe nga like nga to sharing ku 075234 ane 0776 namba zaffe z'essimu teekako ekibuuzo teekako okuwabulako kwonna ate bajja kuba nga bakuddamu abanaabeera ku ssimu ezo. Kale comment section zo nzigule kubanga olina ky'obuuza olina ky'ogamba omukulu ono oba olina w'otakkaanyiza naye teekawo endowooza yo waanadda tujja gimuwa ndowooza ate naye abeerayo eyo ng'agoberera ebintu ebiba nga bitambula ku ki comment sections. Woba tokkaanyiza na muntu yenna toyombera mu comment section tovuma ekitegedda sigaze endowooza zo oba tusobola okukwaniriza wano kango n'atula wali nemba tulamu wakati nemuba nga ate muttaanya ensonga okusinga okuba nga ate oyombera mu ki okuyombera mu comment section awo oli limited batona abasoma ne comment bantu bayinza obutalaba view yo oba bayinza obutakinyonyola bulungi wejangu ekifo kyabwerere faba alinisawo eri kubanga ekiteekamu ssente naffe weetuli tewali kyogenda kubanga osasula kango wali wotakanyiza naye wejangu mu kafeesi atonna bakulwananga nga wansi kudda mu comment kuvuma jangu omukulu mwefeesinge akunyonyole naawe omunyonyole wetunaavirawo nga ku babiri kuliko akanyiza ne munne kati wetwakomekkereza omukulu yabadde atugamba abasumba beyalaba emagombe twagala atubuulire ebikolwa byabwe tunaatubategeera tutya kubanga bali mu nsi ez'enjawulo bali mu bifo ebyenjawulo bakola ebintu ebyenjawulo kakati omuntu ali enjaga omuyambe omugambe nti woogenda nga mu kkanisa nolaba kino nakino okusookera ddala bw'ogendanga mu kkanisa nga balinayo ekintu kyonna kye batunda apo migaati micungwa mazzi mafuta bagatunda amafuta ngakozesa naye bagatunda nze ngagula ku ssente z'ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi kye mumpa nenzijja netugasiiga abantu nemubawako ne batwalako ewaka babeera baagadde tusobola okubawaako nga bwe nagambye nti levels mu kukkiriza zawukana osobola okusanga omuntu nga waliwo omwami omukyala omu yankubira essimu ekiro ssaawa 8 nga emizimu gimulumbye ng'alumbiddwa n'omusota ewaka katonda nandaga nti kituufu alumbiddwa omusota n'emizimu gimulumbye okuyita misota naŋŋamba naye muleke tumukwata njagala ayimirira asabe kasita yakuba essimu n'agikuba n'agifiirako nange nga sigikwata nentuuka nengiteeka ne mu silent ndeka giwulira nayimuka n'agamba mu linnya lya mukama waffe yesu kristo njokya emisota gino njokya mu linnya lya mukama waffe yesu kristo buli ekikya kalanye mu bulamu bwange. Kati yasaba ebintu by'amanyi yali simusabi nnyo naye yasaba ebyo by'amanyi katonda n'amusumula n'amugobera emizimu naye amafuta gano eno abantu abamu bayagala ogatwalako sometimes eyo gibabeera katonda yaŋŋamba Gabriel buli muntu gw'onaasiiga amafuta anajja n'asaba naawe ogenda kumuwa omukisa naŋŋamba nti buli muntu gwe tugenda osiiga amafuta agenda beerako reflection ekuba amalogo nga singa in case of anything sitani amulumba ajja kukoma ku kisa ekimuliko nagambye nti si buli muntu nti ali mu kisa naye okukkiriza madaala naye singa abeera ng'asiigiddwa amafuta ng'atukuzibbwa bayibuli eyogera ku mafuta awantu wa mirundi mingi sobola nawakumalirayo ng'etuwa amagezi g'okusiigibwa amafuta wabanga buli sitaani wanaamulumba agenda kubeera nga reflection edda amaanyi ago aga sitaani galijja kudda gye gaavudde era nze nkikakasa nti buli muntu reflection emuli mu kyenyi kye
oba ekise kimuliko kiddayo buzzi obusamize nabo bafuse nga yiga oyagala bwoba okitwala kubanga kati naye ka example ono murogo alozo ate nendi mudize eddogo limukole bubi no simudiza ddogo kumukola bubi Katonda yakolanga wayagala naye bwabeera buli muntu alogwa ewaffe wali ffe ku church nze ku church ku Local International nzize ndabako okusiiga amafuta okuva twatandika church twali tugasiigangako twagasiigako service emu first service buli service esooka mu mwezi twakagisiigako omulundi gumu naye abantu bagayinako obujulizi awaliwo yagatwala muganda we yali bali batuuse okumusala ne bamukubira esimu nabagamba omuganda waganye okuzaala alemereddwa tugenda kumusala namugamba bannaye mulindeeko kanzije ntuuke nadduka n'agenda yagenda n'amafuta ge yali gagendako namukwatako namusiiga ku lubuto lwe namugamba nkusumulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omukyala agamba nti yafuna amaanyi nasobola okusindika omwana kakati nkisomesaako nnyo era nkirwanira nnyo era njagala nnyo okukakasa abantu nti amafuta tegalina kigali naye okukkiriza kwoba oyimusizza kwe kubaako nekikukola bw'okwata amafuta ago ate okukkiriza siganye kukola naye ekigambo n'ekigambo ekya mistake kikola kakati ekigambo ekya mistake kikola by the way nalaba n'abakyala n'abasajja abakolimira abaana baabwe omanyi nti nno waliwo ebintu byetukola mu butali bugenderevu ekyana ekyo kisiru era ogenda otuuka mu kirasi nga bambi kisiru so okola kyamaanyi nnyo okusiranya omwana wo kubanga oli Katonda olulimi lwo luliko amaanyi agatonda kati oteekeddwa okufuba nga woosobola ate era omwana akulira wawulira nti musiru gwe era naye wanaatuuka ng'akuze era naye agenda kugamba banne basiru mmwe so kati tosiga nsigombi ejja kuleetera okukungula obubi kaakati tuli ku bubonero tugamba nti wabaawo mu kyaki nga mulimu okutunda ekintu ekkanisa eba evudde ku mulamwa ekkanisa okulaba omusumba naddala kodi akasookera ddala woba nga oli ku kyaki gyotasobola kwakisa esinga musumbawo giveeko kati kyaki ina abantu mutwalo omusumba n'omuntu kakati woba tosobola kwakisa esinga musumbawo muveeko toli kugoba abantu kubanga no talina menta omuntu atalina menta takula banange nze teri kyambonyaabonya nga butabeera na menta mutuufu naye nze natuuka ninga ekkanisa wobeera ng'okulaba omusumbawo naye okuba ng'osasulayo 5 togendayo nange musumba kangu naawe tujje tukulabire bwerere mujje mundabire bwerere ekyengezaako okugamba wano biza otandika bibyo ne mukama n'abaako wakutuusa so n'oteekawo ba personal assistant era nakati bwe bali olina ba personal assistant yes baki bwe tutuuka ku kyaki esooka ebiseera ebisinga obungi abantu abamu bajja nga bambadde bubi kati personal assistant abeera wali akugujjamu obo nakwambaza endala tojja nguyambadde bubi ku kyaki nga tumusiba tulina zireesu zaffe tulina ebijaketi ebinene ebitugenda okugula bo buleesu tulinawo era twagala nabyo bigula baithawe byonna nga byaffe nga bibeeraawo eva togenda kunsinkana kubanga yo office nabagigulawo ngenda gigulawo buguzi mwezi guno mwezi guli nga gutandika kakati ndi muteekateeka omuntu agenda okwasaganya abantu abo togenda kujja kuyingira mu office wensinkanira Katonda nga maama oyambadde obuketebwa anti Bible egamjengayo muli eyo tojja jangu nga wooli tugenda kuwa leesu wesibe tugenda kuwa ekijaketi ekinene kikugwemu nga musumba tasobola laba tutulyo so bambi newo jangu kijja kuyamba
kijja kuyambako ojjenga oyambadde bulungi ate era ekyo kikubeerera eddala ennono mu bulamu bwo nti okwambala ebubi noweesittaza abalala kintu kibi. Kaakati ekirala ngambye nti obeera nga sigambye nti n'okuwaayo kibi oba okusapootinga obuweereza kibi naye sapootinga ng'oyagala nga si mutemwa ogeza totya kujja kulaba Musumba Kango olw'okubanga I don't expect money from anybody. Just nze kyendowooza era kyenzikiriza nti Mukama omuntu gwana blessing ajja kujja blessing. Naye sikiriza nti no ogenda kujja n'omutwalo mbu eva oba 15 ne buluba 10 naye nga lusale togenda ebya Mukama tebabitunda. Nzanetaano nzaato mpesala ngesingako kuyaba yabo ogumu. Bwenno kati yawe omulala wa kulaba ajja kwanguya afune n'omwe omulala ow'etaano kitegeeza tejjafuna buddemu. Ajja kubeera eri mu ofiisi. Nno mpitewo. Kakati era weetumala okuzimba looko. Nagaye tugenda tandika okuzimba wiiki esooka omwezi guno. Wetumala ogizimba tugenda giteekako kamera. CCTV cameras? Yes. Zaaki? Abantu bakolera ebikolobero mu maaso ga Mukama. N'abasumba babeera mu ofiisi eyo. Olumu ne bakola ki? Ne badda ku baana b'abandi babasabira Mukama akuntumire. Akwata kifuba. Ku luno tugenda kubeera era nze njala mbategeeze. Mwoyo wa Mukama taliiwo wetagisa tugenda kukola mukwano. Ebya Kaisali tubiwa Kaisali nebya Mukama tubiwe Mukama. Mwoyo wa Mukama afuge. Awo tuteekeddwa n'okufugisaamu amagezi gaffe. Omanyi mwoyo wa Mukama mwoyo wa Mukama yatulungamya. By the way otuukayo ng'ogiwulira njogerako enzolowooza yakabi nnyo tuli mu kusonda ssente zizimba yakabi awali ababiri wa basatu ekigireetera okubeera nti y'amaanyi kubanga kwali kwagala kwa Katonda kyali kigambo kya Katonda seera Sali yagadde kyogera ne bambi oba osobola okuzimba naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nga ekanisa singa osangamu okwagala kw'omuntu nga muntu yasalawo bambi manya nti eyo kanisa nkyamu nfunyo giveemu. N'ekirala ng'omuntu yasalawo kikyotegeeza ng'omuntu yasalawo nti like omanyiza ekyo kyogera ntya ngamba ku kya ssente pastor ashanze ki baita n'ekyo nakyo kibi naye ate ekyo tetugenda kyogerako kuba tuba tuli misingi egizimba ekkanisa tuba tugenze wala nnyo naye nze mbadde ngamba nti singa osanga ensonga yekwasaganyiza kasente waliwo n'omuntu atakasaba direct naye nga kimu bibiri ayogera ssente twetaaga ssente kimu bibiri ssente kulira neetaagayo ku ssente oyo ye kyemukola mumanye nti content watunda mumuteeke ku zi media nga mugamba abantu nti mulabuke mudduke omubisitaani ayise muntu ono ng'abagamba twetaagayo ku ssente mukole mu content nga bungi nnyo ku Facebook TikTok ne ku Facebook anti mu abazibe b'amaaso be bawaleetera okujjula ekyo kyamagero by the way era nawe wanzirusizzawo nga simazeewo kati Mukama kayambi nensobola okuddawo kanzirewo ekyamagero ku kyaki weekiri ku Local International Ministries weekiri ne ku makanisa g'abantu abalala weekiri naye ekigendererwa kya Mukama okututuma mu nsi muneeno teyatutuma nga ayagala ffe tulabe byamagero bye twetaaga wabula yali ayagala tulabe omutima yali ayagalayo omutima ogumenyese era oguboneredde ngera omutima ogugulayira nga gukkiriza kintu kimu nti Yesu ye Mukama. Kakati ekikwetaagisa muggwe weetaaga kujja ku Local International ng'oyagala okubba ebyalooko byonna obimaleyo ng'oyagala okufuna ebyamagero bibwatuka engaladdu ku Local International Ministries jangu ng'amaaso go togatunuuliza Musumba Kango oba omusanzeewo oba tomusanzeewo fukamira saba oba olaba ekintu ekyo Katonda wa Musumba Kango nkolera twale tajja kukolera tajja kukolera mbamalamu amaanyi siganye naye munsaasire bw'oba ng'oyagala Katonda wa Local akukolere wali Katonda yatuwa twagenda tuyiwawo amafuta ne tusimbawo ne tuwawonga amaaso ga Katonda tusabirawo tusiibirawo nga kyetwagala buli muntu atuukawo afune deliverance naye nga tonnaba kunoonya Katonda kujja ku Local kufuna deliverance jangu ng'ekirowoozo kyo kiri kunoonya Mukama naga nti Mukama ye nannyini ffeeza ne zaabu talina kimulema
kati kali ntalina kimulema jangu ofukamireko wansi ku mavivi gogambe mukama nkwegayiridde bako nekyokola mu bulamu bwange mukama zimba omwoyo wange nange njagala nyimire mu kukkiriza kwe kumu njagala nyimire mu mafuta naye tojjango ze kunoonya kango kwamine wotansangawo waliwo omuntu yakola ekintu erumu nenkyagala naye ate nemala nenkikuba maasa manyize saga bintu yakwera guzeraguza wange era yalikozeseza ekigambo nekikola ati ye mukazi we kasita yabulwa yalimu okuzaala kyeyakola yadduka misinde ng'ayolayo kali akataka agenda akateeka mu mazzi nga akamuteeka mukamwa akamunywesa n'azaala nasumulukuka siganye ekyo kikolwa kyakukkiriza kyeyakola naye ate newe yali kutta omumwa gwe n'agamba mukama bwe nzize nga ndabange ku lwoko waliwo ekibaawo nsaba ojje tukwatagane yaja chachi nayolawo akataka n'atwala nawa mukazi we nanywa mukazi we n'azaala najja nankubira nansanyukira nkubuulira ki nakubye ku ssimu yo nga teriiko balayika badde wagenze kweyawulamu nti ye naye ettaka lya wano eno nagenze nendiyoolako nenyenda nendinywa we nalinywedde okuva nanywedde obulamu bwange bwateredde omwakazi yange n'azaala n'asumulukuka era nze ettaka lyange nalitutte ndiye ne mu nnimiro yange nangamba ne ku Sande ngenda kudda ntwale eddala ne mugaa taata nedda lekerawo era tujja kukwata bukwasi kati ebyo ebyo era kamera era ebyo nabyo bijjagana kamera kubanga kamera zijja yambako ebintu ebityo omuntu singa oba omulabi wo atyo ng'akola ekintu bwekityo omuadvising omugambe nti munnange tokola ekyo kola kino eno kino kyekituufu wali kubasumba kati bewalaba mugeye nawe twagala kubasumba benalaba mugeyeena okusinga ennyo waliwo abasumba basatu bebesinzeeko waliwo nabbi asinga okubeera ne kanisa ennene gwe wampandikidde tomwongerako asimutya sebo taata simutya nze sina muntu n'omu gwenti anti kati tolwanyisa nnyo mubiri tolwanyisa nnyo mubiri buli womukuba ng'omugamba direct ogamba abantu sijamwogerako abantu tebajja tegeera bajja lowooza oba oli okugamba kankubuulira ow'okutegeera waliwo bana abato waliwo abato naye ate nze njogedde kwasinza okubeera n'ekizimbe ekinene kati oyo buli mwamumanyi omulala nenkugamba ye genda mu kyaki gyobeeramu nene nayo yemu kuzisingira mu nsi mu Uganda yonna wotuukayo n'olaba nga anyolanyola omukono akola ati aba apalinkingisa mu magombe ekintu ekyo nno bayirawo oba wali okyegendereza naye gwe mukama eno gye wantutte nejjinja kakati kasita otuukayo buli wanyolanyola omukono ndowooza mukirabye nti noono naye akiraba nti nno omuntu oyo anyolanyola omukono buli wagunyolanyola aba akola kabonero ke kuliko omulala asomesa naye musomesa era ye musomesa obasinga ye Eva oba wetegereza bulungi nnyo buli kyabuulira akola akabonero ke bwe kati kasita kakola abeera balingingisa magombe sapala okuwabyogerako nawe obimanyi asomesa ekyamagero omumanyi asomesa emizimu genda mwetegereze buli vidiyo yonna gendayo ku kyaki omulabe ajja kubuulira nga akuba emmeeza bwati ngaakola bwati asomesa kawuula bw'omanyanga laba engalo sayini gyekutwala waliwo ekigalo ekyambuka waggulu ate nekiwetamu kati ate waliwo ate laba nange wensomesa emizimu olaba nange wegala nsomesa emizimu faya abatulimbaguliramu toyogera linnya lya muntu naye eyo sayini lwakikola kitegeeza ki eri mu Luminati Society oba mu 666 omanyi Luminati ne 666 biri mu kaka yawulo katono nnyo bubiina bombi bukola wamu
bonna bw'obeina bwa sitaani ate ke akaluminati ne lukaga nkaga mukaga obina obukinse ennyo obusinza okutinka ennyo okukola okuweereza okututumuka ennyo bwe buwadde abantu amaanyi ayimba oli najja n'agamba nze okukkiriza nti omukwano gwo gunsaze ndimala kulaba ku musaayi ojja gulaba n'omukwano gwo kusabe edda baakala baagiranga emikago edda anti Katonda ow'edda takyuka anti kati kankubuulire edda Katonda we tuba tulaba Bayibuli basalanga endiga zikoze eki okuwaayo saddaaka omwana gw'endiga kati tukyazisala saddaaka yaweebwayo eyo omusayi tekyaliwo naye waliwo amaanyi agawa omuntu oyo amaanyi obubonero obuli wabukola era aba alina kyategeeza mu nsi eyo mwe alina kyategeeza era abaggulawo oluggi olutwala emyoyo gyammwe kakati mugenda okuwulira nga waliwo amaanyi agakusseeko kituufu wabeerawo emyoyo egikusseeko musumulukuka kubanga akikoze ayise emyoyo gye abantu nga baliyo bangi nnyo abantu baliyo bangi nnyo naye ate bangi era nnyo Katonda bajjeeyo nkubanga lwaki nyinayo abantu nze omusajja wattu yakatandika Kimbuyege nyinayo abantu abawerako abavuddeyo nga balijjudde obusibe bambi n'entoba nabo eri naye ogenda owona busibe kati gwe atalina mugaso omanyi munsaasire naye kubanga bagamba obanga oyagala okulaba nti Katonda alina gy'akutwala ngero oyagala olaba nti olina omugaso mu bulamu obwo gwe andaba essaawa zino eno ekisookerwako ogenda tandika olaba challenge nnyingi mu bulamu obwo ogenda tandika olaba ebizibu ebingi mu bulamu obwo naye tekitegeeza nti okulaba Katonda nti akuviiriddeyo nti Katonda azze mu bulamu obwo oteekeddwa kulaba kyamagero kubanga omuti ogutaliiko bibala tegukubwa mayinja kaakati ekisookerwako okulaba kale kati wolabira bwotyo okubwa kakati togenda mu kyaki eyo ng'olowooza nti kagende bakusomese oyo oba kawuula oba ani akuveeko just gendayo ng'onoonya Mukama then ogenda ng'onoonya Mukama ebintu bijja sooka bisiikuuke n'ebigenda kumala bitereere ate bitereere bibeerere olina abantu abavuddeeyo nyina abantu seba bajja kagugundu enkasindika mu gurupu yange bajja kuvaayo bawe obujulizi kubanga Katonda yabasumulula dda nga baali basibe nnyo kati kuliko omu Mukama nyambe awulira akatambi kaneeno kuliko omu actually nabadde mpita mu nsi y'emyoyo ne musinkana jjo okwosa jjo kati nembuuza Mukama nemugamba Mukama kikonfaminge kati omu ku bantu n'aŋŋamba nti oyo munnange ali bwati ne bwati waliwo engeri gyekyazeemu oba kitegeezezza nnyo sibikudde nnyo kale oli omukyalo oyo ondaba waliwo ekintu ekijja nekisiba emimwa gyo naye nga bambi oyagala nnyo omusajja oyo kyava kukwagala nnyo omusajja oyo kubanga oliko amafuta g'obuweereza ate siwe wokka omuntu oyo already yalina ebizibu bye kati n'alowooza agenze mu ddwaliro ate n'ayongerako bwongezi birala liri baliyita ddwaliro kati yagenda era oba olina ekikusumbuwaka ng'oyitirayo kale kati manyi nyinza okwogera ekigambo kibi kakati njagala kugula kamera nguleyo oba essimu nguleyo ne kasitandi nga kaneeno nguleyo ne microphone tutandike okusagula tugenda tandikira mu matugga n'ebitundu ebyeriranyeewo kati amasaba galiranyeewo ematugga tugenda galumba nga be bagenze okujjanjaba kati bwe tugalumba nga be tugenze okujjanjaba anti nga ffe kye twagala kuyingira munda kati bwe tumala okuyingira munda n'omusawo tumusangeyo talaba jjajja talaba muganda wange omuwala agenda afuna omuvubuka omusajja ku ssomero amukwana kaseera ako nga nakava ku spiti nga mbuguma bitya kati wamukwana basanga mu ssomero ebizimbe by'ekyalo bikadde ebyo nga bali omwo
we musanga bali omwo nakalakata omusajja bwe nali nzigulawo oluggi mbalabe yakwata oluggi olwo n'alusindika ne lujja ne lunkuba mu kyenyi n'entagala n'empunga n'enzira emabega n'ayitawo n'adduka n'akwata kagaali ko yadduka yasibira wa musawo atuliraanye kati wasibira omusawo atuliraanye omusawo bayamuyita Saamu sinzikola oyo nasewola nagana mwongera kubanga n'essabo nalyokya erya Saamu wulira lukyali ate ne baganda bange basobola okukijulira kubanga si balokole nnyo yalina amasabo nga era abantu bangi bajjanjabye bangi abagamba nti nakola bangi abagambanga nti akola kati Saamu ate kuolwo nali siinaako wadde Katonda kunze nalinako Katonda anjagale yammanya nga sinazaalibwa naye saayinako kisa kyonna kubanga nali siri mulokole siri musiraamu siri mukatuliki nga ndi awo ndi musajja wansi naye Saamu we namala omukuba n'adduka yayingira mu ssabo naye sibira mu ssabo ngenda okunoonya nengira akagaali k'emmanju omuntu nga kasigazaayo omupiira nengenda nenketegeeza nga kekko ngenda owulya munda abanyumya mu ssabo nga manyi bali mu kwejjanjaba manyi nze n'amasabo nali sigatya kubanga newa akagaaliyo kati ninga bano bali mu kwejjanjaba ngenda olaba akagaali ngenda okuketegeeza nga ddala bannaye kekko nga nkamanya akagaali kati kyoli kakati we manya akagaali kati kyoli kye nakola nagenda nga nkwata ki nga nzira ku ssabo ku nnyini nga mpuliriza we mpuliriza ku ssabo ku nnyini ndawulira eddoboozi abaloboozi boogera njagala bakwate bukwasa akawala bakampe nga tebambuuza kigambo n'ekimu jjajja nga n'obuzimu no bwakyusiza n'eddoboozi nga yogera bwatyo eddoboozi nga lyakyusizza sebo nti biki nga bakkiriziganyiza balaga nti bakkiriziganyiza bamusamira najja nempuliriza byonna nga babyogera namalawo eddakiika ndowooza nga 2 nga mbawulira boogera kati nemmala nenyingira we nalingira nze nyina embazuulunze nayingira kye nasooka okukola nakwata buloka lye nali nkutte nali kuba mu kisaka ky'omuliro omanyi babeera bakubira omuliro munda mu musabo bayoteza bajjajjaabwe kaakati naawe kyotalina kukola koowa ekyoto naffe omulokola kikuma omwoto abeera mu kusaba evo baako n'awantu woosabira tolina kuva mu kisa newoba otambula abantu gye bayimbira okukkiriza nga omukwano gwo gunsaze oba oli mu kidongo embuzi zakutudde kale omuntu n'alwagala kati gwe nga tonaagenda eyo yimbakoko ku nnyimba za Mukama beerakoko mwoyo beerakoko mu kisa Mukama beera nga omwebaza nga omugamba Mukama naye gwe okikola otya okutonda eggulu lino Mukama nga watonda ebintu ebirungi Mukama nga woolina kinenda kiki totasobola kukola omuntu yakola omuntu n'akola essimu eno ekwata amaloboozi n'omulala n'agawulira kiki kyotasobola kukola nga gwe yakola omuntu n'omumwa n'obunga obwo kiki kyotasobola kukola banaye waliwo ebintu ebyetaaga Katonda byagala owulira mu ggwe kimu kyalenjinga okukola kaakati munnange we natuuka nga nkuba buloka muli wali kuba omuliro nga gumansuka ogwamansuka gwagwa mu tteete jjukira babeera bazeewo wansi etteete ate bamanyi tteete bannyonnyole ate ndanse kubasomesa kati etteete kika kya muddo ogw'abasamizi gwe bakozesa gibeera nnyo mu nsozi etteete eritege kigambo tteete kati bwemba nkisomese nkyogeddeko ate mba ngenze wala nnyo ekigambo tteete kiri awo kiteete kaakati etteete nasanga libeera muli munda nga balyazeewo nga ssubi kati we nakubamu omuliro we nti ne bwatuka bwe guti gwasaasaana busaasaanyi ne gutandika okunyooka mu ssubi ne mu mbugo embugo zakwata omuliro ne tukubagana n'omusajja n'omusawo n'adduka n'afuluma emizimu tegyamugamba nti omusajja wuuli ajja bannange nakati obuyinza bwe bumu obwo olaba nali luli nga ndi fala nga sina kyemmanyi nga simanyi na Katonda naye nga nsobola okuyingira mu ssabo nga tebampulidde nakati ngenda kuyingira mu masabo ne kamera yange n'omukwata wange wa kamera mukube ayampite mwoyo omutuukirivu mumpitangako bane tugenda kuyita actually tugenda kasita tufuna omuntu webuti netugulayo kamera esimu wa Mukama n'ambulesinga nowe yanenfuna ssente nengulayo essimu ennungi esinga ku eno gye nnyina ye YouTube yaffe kigendo giyambako okula kuba ye content gwe tugenda okukozesa nga tulaga Katonda nti ayina obuyinza n'amaanyi kakati ffe tugenda lumbanga amasabo bamutenda mama fina batendani sitidde bimwogirako naye
twagala abantu batuferera mu bintu bitali mu makulu. Kale okyayimulayo mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope naye abasumba otuwaddeko basatu bokka bewalabayo Anti kati omaliriza nti soka obagire mu list then ngambye nze okusinga nnyo njogera nnyo Mukama kyandazeeko okusingira ddala nsoose kwogera nnyo ku basumba abasatu abo then kama anakubikulira abalala bonna mbamanyi naye nze nsoose mbawaako abo bempulira nga bo balimba nnyo abantu ate abantu ne batafaayo webali taata webali mujje mu inbox yange bambuuze nange ndi mutuufu kale webale kubanga badde otulaba era badde otugoberera ku Daily Still Hope 07523447 0776 0883 abaagala link YouTube channel Nziya Mwoyo yakwolesebwa n'ebirooto tuvunula era atugezaako kubanga tuyinterpretinga ebyo ebirina amakulu ebitalina amakulu kubanga si buli kirooto nti kirina amakulu ebyo ne tubireka. So Mukama ajja tuwa ekisa ekyo naye oba olina omaze myaka na myaka nga gwe byogoota bibaako jja mu inbox yaffe ebintu byonna bijja tabula buli oba commenting awo naku lwaleero ndowooza tetugenda kubanga tusukkawo ekyalina gaasi nkyalina gaasi naye tulina service era ne bwenkola ntya tusobola kutuuka nga obudde bukyali kyogamba tweyongereyo ne bwe tweyongerawo tuwumulemu buwumuzi kale ndowooza katulotolemu katono nnyo tusobole okuba nga ate tukomawo